bwanga waliwo ekitwala sente z'eggwanga ekiba ekyokumwanjo bube bujjanjabi tubenga tulina amalwaliro agamala n'abasawo nabo n'abakola mu bujjanjabi nga baweebwa ssente ezibamala era ezibaleetera okubeera ku mirimu. Abantu beeryankuta kubanga batusibidde awaka mu mwoyo ogutegeerekeka naye abantu tebalina mmere, tebalina kyebazza eri lubuto. Mu ekyo njala nnyo okusaba bannaffe abakwasisa empisa n'ebiragiro naddala poliisi ereme kuba nkambwe nnyo, ereme kutulugunya abantu beesanze nga bagezaako okunoonyaako okulya kubanga tekaliiyo. Ndowooza nti mu kifo ky'okukaana abantu okugaba emmere eno mutuule nabo mukkiriziganye engeri ki gye mugigaba mu bitundu mwe bagigabidde. Okubagamba bagiteeke mu task force balina ensonga lwaki tebaagala gitwalayo. Emyaka nga 10 n'omusobyo tubadde mu mbeera efaanana bw'etyo ey'abatujju. Ne bajja ne bagenda naye nga buli kaseera bannaffe abalina otukuuma batubuulira kintu kye kimu, tujja bakwata, tujja banyigiriza ebyo bikere dolododdo. Ekivaamu ne bakwatayo be bakutte ne babatwala mu mbuga z'amateeka n'ekikomaawo tuddamu musango gwo guwulira genda okulira kyate baabatampulampola. Kale ne kiba ng'obuzibu bwo bukyaliwo bungi. Ekyennyamiza ennyo basinga kukwata baluganda lwaffe abasiraamu. Simanyi ekibagamba nti ffe tulina enkizo mu butujju. Senga kkooti eba ebalamudde ate ekyo tetwandibadde nga tetukyogerako. Obuzibu buli nti emisango tegitambula. Ogwali gutambudde ne gukka abantu mu vvi ate bwe baajulira era baagusinga, ekitegeeza nti obujulizi tebubaawo obumala. Njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza beene Kabaka wa Buganda, Abaganda n'emikwano gya Buganda egya Namaddala okuba nti Allah abasobosezza okuba nga mutuuka ku majaguzo kuno. Ekizibu ekiri mu ggwanga si bantu kubanga balina mayiro. Ekizibu kiri walala, kiri mu bantu abasengula abantu n'ekifuba. Abantu tebasengula ku ttaka lya mayiro lyokka, n'erya freehold basengulako abantu.